omusango ne mutunuulira era bano tebayinza kugamba lwaki Besigye tebayinza kubuulira Besigye musango gwe yazza ngo bamuvunaana bamanyi gumuluma kati bo bakujjayo ne bagamba lwaki awoolezesebwa eno naye tebatuuka ku kinyusi nsonga ki lwaki bamututteyo gwe omuntu ali muku bano tebakiwakanya ahobonobinga n'ahobonobinga baki ki mu Luganda naye ali kyogamba kulinga kwekulubeesa ali mu kwekulubeesa n'abajaasi abali mu gavumenti eno bagule ebyokulwanyisa bikube ennyonyi ya pulezidenti wansi afe kabaziguluka gwoyogerako yali awandiika bayeekera wakirabako mu charge sheet ate gwe wagirabyeko temunaba nagikkiriza by the way bano abakulu lwakuba tebaagala babuulira tebanaba nagikkiriza nti omusango gutandika okuwulirizibwa okulirizibwawa anti eri gye bamututte ate kammalirize nze mbadde manyi bano abakulu basoma amateeka ne bagasomesa ate nga bagategeera mu kiseera kye batwaliramu Dr. Kizza Besigye mu kooti eri kooti yali yawadde ensala yaayo ku ekyo gwogambe nti no bamutwala mu bukyamu kooti yali tenaba kuwa nsala yaayo ku kooti y'amagye era yali ekyakola n'olwekyo bano abakulu bakimanyi omusango li ogwali gumuvunaanibwa naye eyo nga sigenze eyo kooti eno mpulira bano baagala okubuzaabuza abatulaba bawangule debate bino si byakuwangula debate birebeere bya logic tukozese obwongo kubanga nammwe abaga nti mwasoma amateeka ne mugasomesa mwewunzika ng'ono awoleza sayidi ndala ate nga neyamusomesa awoleza sayidi ndala nga ne gwe yasomesa y'anaasala omusango lwaki gwe togamba naye tojjukira bino bye nakusomesa nga bino bye bituufu bawunzika bagenze kuwoza kyokka nga ate ono yeyasomesa ono oli nga yeyasomesa oli okukakana ng'ate oli gwe yasomesa ono amugambe nti musomesa wange wano oli mukyamu si bye byamateeka ebyo no interpreting nga neyakusomesa naye n'omusalira omusango kati bano bakkirize tuwe endowooza yaffe kubanga nabo si balamuzi balooya ng'abalala kooti bw'eba ewa ensala yaayo gwe naawe okimanyi nti omutwe omukulu ogwa kooti abeera ani akulira kooti eyo wulira nti nkunyonyola era neomulamuzi chief justice Kolo yakinyonyola n'agamba nti anti yo ndowoozayo kubanga ndowooza yaffe kubanga ekyo is a clear principle ti bwembeera mu court of appeal mwena mwenkanya amaanyi anti omusomesa tiyabikwata kuba yagambye kansooke mpe bano basooke bawe ensala yaabwe mpe yange eri fayino mpe samale sibu yayogera gwe otya samale kyebagamba protocol ya court gwoli mutuufu kati gwe tointerpreting amateeka nze nkubulira oli bye yayogera oyagala kuwakanya oli tulina obuzibu kanso nalukola kolo nakulabamu mu kooti tulina kuba oluzungu luno lwewafuuyira wano ebweru si kya luzungu lwe lwandeetera omusajja yagamba nti fayino nze ngenda okuwa fayino ne protocol ya court ne batakyogera anti kati nze ebyo mbadde sibimanyi kimpa ekifaananyi nti oli yagikulira kati kammalirize bannange anti gwatusokaasa kakati bannange nze bwe twawuliriza kooti bulungi bwe muli balamuzi manya muli balooya ate ng'ogiiko okuba balooya n'abalamuzi bali nabo balooya temumanyi engeri ki gye bategeeramu nsala ya kooti oba tewagitegedde eyati mmwe nga balooya ensala ya kooti bw'oba togitegedde oli wa ddembe gwe nga looya okuddamu n'obuuza abalamuzi ensala yaabwe teyategerekese bulungi kuba oyimiridde ono n'ogamba nti minisita wa justice siye mawu okimanyi nti naye looya
yagaye erroneous naye namusomesa webali nnyo yayogedde erroneous omuntu yenna okujjano n'agaa nti abasibe nti kooti yalagidde abalamuzi balagidde abasibe babate kati ye ate yazze n'agamba looya munno gwe wasomesa akyogerawo mu palamenti obutamanya kati wamusomesa bintu n'atayiga saagala kwogera nabikuye abalala leka nkunyonnyola lukola nyinza okuba mu stamp naye kati waliwo omuntu ayogera n'ensirika na busirisi kakati looya mulamba munno gwe wasomesa omwana kakati bw'olabanga omwana nga tategeera bulungi bintu kiba kitegeeza naye yamusomesa tebyanyikira naye akimanyi ne bebi mu law school akimanyi leka nkunyonnyola yayogera looya tuli wano mu nsi tuseka naye ekizibu kino ekiriwo kyemwogera ne honorable Kabanda temukimanyi leka malirize Honorable Nsibambi temukola mutya temuwa abantu biwawaatiro bikyamu we have survivors no you cannot say any lawyer of his caliber whatever the level ne bwaba second year law student that's what he said anti kati gwe beyogera gwe tugwa awakanya gwe bokitunulanga profession kiyayogedde kirina makulu ki okay kakati nze saagala Honorable Nsibambi amixinge politics na mateeka na logic nze I have no reason kindly don't do that because nkusuubira gwe nga munnamateeka okutambulira kwekyo ekituufu Mau yagambye nti omulamuzi abalamuzi bagambye oba kooti actually yagambye kooti nti emisango egyo gyonna egibadde giwolezebwa mu kooti eri giyimirire ne keses zaabwe zibeere transferred omulamuzi ogu ne monda mpoze yaga nti ayikonka ati ze nkubulira judgment nagisomera now that's where kati awenjagala mwenga baloye they don't form a majority in the quorum that's okay but that's what they say wasomesa ngote mu kibiina ngolwana n'abayizi ati je twagala kubategeeza bwoba tomanyi anti leka njogere osaba akadde nti kyoyogera kituufu ate nakoma wanga abantu mbabuzaabuza kubanga nze quorum y'abantu bana gwolina babiri that does not form the decision of a Supreme Court. Thank you very much. Kakati gwenge yasomesa bali bobadde yogerako nabalabe wasoma nabo. Kati bobanga olabanga bali government interpretinga bubi kye basazeewo gwenga looyo okozeewo ki. Ate government ogya gikolera ki? Ebadde yanakyemalira.